Kati mwe mumanyi okusinga nze banaye ndi musanyufu naye nandyagadde abaana bange mujje Rema Rachel mujje muyimire wano mumpe ku maanyi musindike mami emabega eno asobola okuyimirira aleme oggwa. Mwanyimirire wano omulala nyimirire wali. Zino mpaji zange mpaji Luwaga bwembangwa ng'onaasindikiriza embangwa ng'onaasindikiriza nga banyimirizaawo era bensooka okwebaziza ddala kubanga bwe mba ndi eka nga sambadde bino bye nnyambadde be bamanyi bamanyi tyako kanaiti ako koyambadde ekituli lwaki tukasuula naye mbaga nti kenkyayagala okwambala kati bannange nsanyuse nnyo era nja kukkirizibwa nti buli muntu yenna waali ku ttebo ye nsaba ntuukewo mwebaze oluvannyuma lw'okwogera mwebalize ddala nga mutunuulidde kubanga sijja kuddayo kubeera na myaka 6 yakubeera na myaka 4 wensuubira nja kudda buto sijja kudda bukulu bannange nsanyuse nnyo nsanyukidde ddala ensonga eno mbadde njagalako ku bali abatudde wali ku meeza wali ku meeza eri kuliko Hanson emeeza eyo kuliko Hanson kwali abakubirize maleyo akaboozi kange waliwo eyaŋŋambye wano Rema yaŋŋambye babukyabuke naye tujja kubeera wano. Thank you. Enkuba tetonnye nebaza Allah kuba nasikedde kumusaba ne mugamba nti kwata enkuba eyo oleme ogissa naye ate gw'olina amaanyi nga nfukamidde wansi bw'otuusa okugireeta ng'olaba onogireeta gireete naye era agireetedde muki agireetedde mu time ntuufu ate nga katono n'agamba okalabaako kukanzeemu kubanga really ankanzeemu naye nga nsanyuse nnyo nti buli muntu yenna ali wano nze kennyini namweyitidde neŋŋamba gye ambeererewo namweyitidde mwebale nnyo bannange okunjagala mwebale nnyo mwebalire ddala okunjagala naye ate nange bwe nti wembaagala nsinga nawo mwebale nnyo bannange mwenna abali eyo abandi emabega mwebale nnyo mwebalire ddala. Ninayo omwami omu gwe nsobola okusongamu amangu mwami Kasimu ono yazze kukyala mangu nnyo ava mu Canada naye olwamuyise bwe nti ne mugajangu obeerewo yayimukiddewo kubanga yabadde yagaa nti nze mulenzi tulenkya nanimba naye yagani nja kujja era azze najja ne mukyala we. Bannange mwebale nnyo nampadde ekirabo ekyo bannange mbadde sikisuubira era nja kikwatanga buli kaseera nkitunuleko tikyampeebwa nga mpezeza emyaka 6 bannange emyaka 6 gyempiseemu sijja kudda mabega emyaka 6 gyempiseemu najja mu Uganda nga nzigirira ekintu kimu kulaba nti omwana wa Uganda abenga muyimbi abenga munnakatemba abenga mukiise ng'abeera mu art amutegeera kubanga teri kyesikoze nali munnakatemba nga sindava mu Uganda okuva ku myaka 15 n'okutuusa lwe nagenda nga ndi munnakatemba era nenkomawo nenyongera okubeera omunnakatemba naye nga ate ndi ku TV nga ndi mu Ebons era nga bagambye nti Samoyo gwe mulaba we yali bba wange nga tulwanira mulwanire abakyala naye nyanzi bwe nva mu Amerika kyekitundu kye bampa tatunula ku mulala yenna atunula ku Mumerika we n'olwekyo Sam okyali mwami wange sewe bweru mu Ebons kati bannange bwe navaawo mpolampola
nenzirayo nenkomawo nenzirayo nenkomawo nendeeta mutabani wange Hemudi ajje ayimbe atekemu mu nnyimba ze eza rap katachi akekifirika ne bwe tukayo nangamba nti mami lwaki tuyimba ku kimbeewo wakiri kwate ekimbeewo kyo nsigazaayo time okitwale okiwulirize eka bannange ekimbeewo kyafuuka ekimbeewo ne kifuuka ekimbeewo ninga nyenze nkoze ntya n'ekimbeewo kye nazo okuyimba obwomu ng'olwo Steve Jean oyo tasobodde kujja yafulumyemu era yabadde wakugira ddala naye yafulumye okunona ebintu bye ye yazaala oluyimba olwo nange ne twegatta ne tuluzaala oluyimba lw'ekimbeewo kimbeewo nenfuuka Halima Kimbeewo nenva mu Halima Michelle kyalwawo ebbanga nga ne mawulire baba banjogerako bagamba Halima Namakula Michelle abangi gwe bamanyi nga Michelle naye Michelle n'abulawo nenfuuka Halima Kimbeewo nafuuka Halima Kimbeewo nenzirayo mu Amerika ne baŋŋamba akapya kaluwa ninga nze nfudde nali nkoze kimbeewo kyokka nali saagala birala nentandika okunoonya ennyimba endala naye nga muli munda nali n'ekitone nkimanyi nti nkirina naye nga simanyi nze ennyimba zange zonna nze nazeewandiikira tebazimpandiikira era zonna zonna nga bwe zahiitinga nga zonna nze nzeewandiikira kimbeewo tonkutula zambagala zonna amba zonna nze naziwandika naye ennyimba buli omu yaŋŋamba nga lwaki oyimba ennyimba ez'ekitoototo ekyazinyimbisa maama wange yazimpa nange nenziwaayo kubanga nazaagala nnyo kati oluvannyuma neŋŋamba nti omanyi ti tandike n'okutunuulira ku balala abalina ebitone kuba nze omu ku bayimbi abaali basinga okusasulwa mu myaka egyo bwe kubamu mu early 2000 let me say 1999 nga nze nsasulwa miliyoni 3 okuperforminga ate nga kati omuntu ayinza n'obutazituusa 3 naye nga ate nziraba ntono nnyo kubanga nali Bulaaya ngezo zikolera mu wiiki emu kati nga ziringa ezitali nyingi naye oluvannyuma talents nentandika ozikwatako nenkwatako ono nenkwatako oli naye nga kati olwaleero wenjogerera bino bimwogedde byonna sobola bizaawo biddamu binsanyusizza okugamba nti nali nze sibimanyi mbyerabidde ate ebimu nga sibiwulya kwe kudda okuva mu ebyo kwe kugamba kikyemba nkola okuwa abantu abanjagadde bwe bati okubawa back kwe kutondawo ekibiina kya Women at Work International kye bayita WAWI ekibiina kya WAWI kyatandika mu 2003 nakati kikyatambula ng'ekibiina ekyo kiyamba omwana omuwala n'omwana omulenzi nze saamuleka maleko mabega omulenzi kubanga omwana omulenzi naye yeetaaga okumanya ebigenda mu maaso era omwana omuwala yoyo ate anyigirizibwa ennyo naye ate omwana omulenzi bw'amanyaako tajja kukola kikyamu kuba ajja kumanya omwana omuwala ajja kunyigirizibwa mu biseera ebyo byonna byenkoze obwana bwange buno bumbeereddewo ne bunyamba okutambuza ekintu ne buŋŋamba you can do it omuntu wabuuza nti no mama Halima takaddiwa kizibu nnyo okukaddiwa ng'olina abakusindiikiriza kizibu naye nga ne Allah naye muteekako era mwebaza nti naye yennyini yanyamba okuba nga bwendi abamu bagamba nti oba sirya ndya nnyo n'okubasinga tewali kye banteeka maaso nesikirya sikyo buli kimu nkyeriira okuggyako manyi bwenkirya kyekyokka kumanya bwolya kintu kyo naye Rachel Rema will translate later as always kati naye nga I need to speak Luganda kubanga I'm feeling comfortable nga njogera Oluganda njogera mazima